Emmoloka bagikuba batya amasasi netayikandabirwamu. Omanyi bannayuganda bafuuse be-expert. Ebibuuzo babibuuza. Linda ko munnayuganda atamanyi arrival na departure y'Entebbe yayagala okudiscussinga Airbus 380. Yayagala okudiscussinga Heathrow JFK byonna. Bane bannayuganda bampuliriza waliwo emboozi ezitali zammwe. Tujja bayita nga waliyo meeting z'obutale bw'omubuulo. Tujja kubayita. Oyo Frank Gashumba ng'annyonnyola ku nsonga ezaaliwo kulumbibwa kwa Pastor Bujingo. Yeewadde eddogo okubeera looya wa Pastor Bujingo. Kubanga ebibuuzo abantu bye Pastor Bujingo. Kati Frank Gashumba yaliwo okubyanukula. Kimususseeko okulaba nga buli kabadi ke baleeta bannayuganda baba baakaguddemu dda. Buli kabadi ke bazannya kabaako ebibuuzo. Yeebuuza nti Pastor Bujingo anaabyanukula bino. Ye yeewaddeyo okubeera munnamateeka wa Pastor Bujingo. Era kaakati buli kibuuzo ekijja omalirivu okukyanukula. Kati wuuno ng'atunnyonnyola ku ngeri lwaki emmotoka ya Pastor Bujingo teyayitamu masasi nga bannayuganda bwe babadde bakyebuuza. Kaakati waliwo ne bagamba nti emmoloka bagikuba batya amasasi netayikandabirwamu. Omanyi bannayuganda bafuuse be-expert. Ebibuuzo babibuuza. Linda ko munnayuganda atamanyi arrival na departure y'Entebbe yayagala okudiscussinga Airbus 380. Yayagala okudiscussinga Heathrow JFK byonna. Bane bannayuganda bampuliriza waliwo emboozi ezitali zammwe. Tujja bayita nga waliyo meeting z'obutale bw'omubuulo. Tujja kubayita. Nti taxi ez'obutambala zitikkirawa, ez'ebbiramalira zitikkirawa, ez'eggulu, ezo mboozi zammwe za mu taxi park, zino si zammwe. Owulira ndowooza. N'osanga atunda omulondo naye ali mu kudiscussinga Airbus 380. You get it? So, social media efudde abajega okwefuula ba superstar. Ontegera. Kati mu Uganda forensics ya police yokka yeyina capacity y'okutegeera mundu kikaaki. Ekyokubiri nga mugamba lwaki emmoloka yayise endabirwamu. Emmoloka ezisinga empya endabirwamu zibaamu akaveera munda. Ekyokubiri essasi lya pisto teriba na maanyi nnyo nga ssasi lya SMG oba mundu ennene. Mumpulidde. Singa baakubisa mundu ennene endabirwamu yonna yalikoze eki yaliise. Yenjawulo eyo. Yenjawulo ekola ki? Eriwo. Kati bannayuganda olw'okuba bino ebitongole bya gavumenti tebivuddeeyo kugaidinga ggwanga. Basirise. Ensega. Kino tugambye ekipya. Scavengers. Ababadde babuuza nti lwaki endabirwamu teyayiise. Nti singa abadde mundu nnene kuba police ya confirming nti ono yakozesa pistol. Yes. Kabundu katono. Yes. Maybe that's why endabirwamu teyayiise. Nobody has been explained. Kati kangoye ekira RP gyogiraba. Kati saate ate bagikubisa ekikompola. Emmoloka Land Cruiser ya Bujingo eyinza okwenkana VTC. Bazi BM ezo. Okitegeera. Eyo esobola okuba emmoloka Land Cruiser negyenkanya simu obutono. Okay. Negiwipinga off. So emundu zikozinga impact ku kintu okusinzira ku maanyi geeyina. Naye a source close to investigations batugamba nti emundu eyatayisima emundu eyasse omuyambi wa Bujingo. Lwaki? Olw'okuba oli emundu eyatayisima poliisi ekyalina ebisosonkole byayo ne evidence bwe babikomparinze kikulagira nti emundu eyatayisima all access yeyasse omuyambi wa Pastor Bujingo. You get it? Kati ekibuuzo kiri nti ani alina piste eyo? Piste eyo yakupangisa waliwo kagulupu k'abatemu yaani? Kati magambo mwaba CMI ebitongole byonna ebyambega bannayuganda baagala okumanya ani alina emundu eno eyatayisima era yabadde Ssebujingo. Eriwa? Ani agirina? Ekibuuzo ekirala omuntu eyatayisima y'omu eyakozesezza emundu eno bw'abeera y'omu yaani? Muwanvu, mumpi, munene, you get it? Kati bano baganda baffe bano simanya TikTok tibabimanyi. Omanyi bali embizi ne banywa walagi ne banywa enjaga ne bali ebiwowoolo ne bajja ku social media ne befuula expert. Bino byobuuza tebabimanyi. Tebabitegeera. Kati waliwo line erisajja eriri ettaka eritalina mutwe. Ettaka? Lumbuye you can equate him to a pit latrine. Okitegeera? Yes, naye agaidinga abantu. Owulira? Nze mu WhatsApp group zonna zendimu tewali muntu ayinza kuforwardingamu video ye. Kikisoboka?
Tebasobola giforward. No way. Mbuki. Yaffe si kasasiro. Kusigire. Buli kimu yakimanyi. Oba mumanyi buli kimu aneeta omuyambi wa Bujingo. Ababuuza. Yaba kulinga awo abantu information. Anti mwe ba social media top detectives. Gwe Lumbuye agamba ina drone tubulire yase Lumbuye. Sore yasani Richard. He's fake. Lumbuye ayogere. No kumuyisa mukamwe, it's an insult to Ugandans. Oba ina information. Yes. Omuchallenge ayogere. Yes. Ate ne tiri muntu abana mutwe bwe guti abana magezi tibakulimba. Tibakulimba. There is a reason lwaki Katonda yatonda omutwe nga mutono abantu naba wakabina nga kanene. Teri muntu abana mutwe bwe guti abana magezi. Aina following nene. Magezi. Aina following nene. Nakugambye eki nga tutandika. Nakugambye eki nga tutandika. Kile ky'abantu abatakabo kukyalo kusirika. Kukitegera. Ani akugamba nti okuba n'abantu abankitegeza bategeera. Osobola okuba n'abantu banyi nga bagoye nga bonna tebategeera. You get it? Tibakulimbanga mulo mwayira abantu bangi ne bantu ki abantu ki? Bantu ki bo? Oli nagula katekino n'atuula mu kalumu ke n'atandika mbu eno version entuufu. Version ki? Nawa version entuufu. Musimanya drone zange nonsense. Yazi. Yoyo Franka Gashumba nga yeefudde akulira ebyokwerinda kubanga ab'ebyokwerinda bwe baba tebanavaayo kuwa lipooti ku kyabaddewo ye yafulumiza dda lipooti kitegeeza nti osanga ye mu byokwerinda alinayo ekifo kubanga akunnyonnyodde ekika ky'emmundu eyakubye n'akunnyonnyola emmundu butya bwe zirina okukuba emmotoka yandifuuse etya n'annyonnyola na lwaki endabirwamu eyo teyayiise nga bantu bwe bakyebuuza kitegeeza nti alabika ye mu byokwerinda alinayo ekifo nga yakoze dda okunoonyereza okukwe avudde okunnyonnyola abantu kye beesinga okwetaaga okwebuuza bamanye atandise kulumbagana ba social media naye ng'ensonga zino za sirias kubanga kino kyakuzanyira ku bulamu bwa bannayuganda enfunda nnyingi bannayuganda abazze battibwa okunoonyereza kukomaawo lipooti ziganya okufuluma olwaleero ekyakutte ku pasita Bujingo obujulizi obufuluma tebuwa makulu bannayuganda basigadde babukubamu ebituli beebuuza nti lwaki kiri bwe kiti lwaki babivunvubika bannayuganda ekifo ky'obbawa ansa entuufu bali mu tugamba kimu kiri kyakutte ku pasita Bujingo si mu mino kinoonyereza poliisi mugireke ekola ogwayo bannayuganda balifuna ddi lipooti entuufu ku ebyo ebibeerawo balifuna ddi lipooti entuufu wani atta bannayuganda ewatali nsonga kati ensonga bwe zityo Franka Gashumba yazikuttemu mwetegefu nti agenda kudifendinga pasita Bujingo paka ku ssaawa ye esembayo era yabadde Ssebujingo eriwa ani agiina ekibuuzo ekirala omuntu eyatta Isima y'omu yakozesezza emmundu eno bw'abeera y'omu yaani muwanvu mumpi munene you get it kati bano baganda baffe bano simanya TikTok tibabimanyi omanyi bali embizi ne banywa walagi ne banywa enjaga ne bali ebiwoowoolo ne bajja ku social media ne befuula ba expert bino byebuuza tebabimanyi tebabitegeera kati waliwo line erisajja eriri ettaka eritalina mutwe ettake Lumbuye yali you can equate him to a pit latrine okitegeera yes naye agayidinga abantu owulira nze mu WhatsApp group zonna zendimu tewali muntu ayinza kuforwardingamu vidiyo ye kikisoboka tebasobola giforwarding no way mbuki eyaffe si kasasiro kutegera buli kimu yakimanyi oba mumanyi buli kimu aneeta omuyambi wa Bujingo ababuuza yaba kulinga awo abantu information anti mwe ba social media top detectives gwe Lumbuye agamba ina drone tubulire yase Lumbuye sore yasani Richard he's fake Lumbuye ayogere no kumuyisa mukamwe, it's an insult to Ugandans oba ina information yes omuchallenge ayogere yes ate ne tiri muntu abana mutwe bwe guti abana magezi tibakulimba there is a reason lwaki Katonda yatonda omutwe nga mutono abantu naba wakabina nga kanene teri muntu abana mutwe bwe guti abana magezi aina following nene magezi aina following nene nakugambye eki nga tutandika nakugambye eki nga tutandika kile ky'abantu abatakabo kukyalo kusirika
kukitegera ani akugamba nti okuba n'abantu abangi kitegeeza bategeera osobola okuba n'abantu bangi nga bagoya nga bonna tebategeera you get it kibakulimbanga mulo mwalina abantu bangi ne bantu ki bo oli n'agula katekino n'atuula mu kaluumu ke n'atandika mbu eno evasion entuufu evasion ki n'awa version entuufu